Sheraton Kampala Hotel, the host of this year's annual 31st December event. As usual, Sheraton is set. They have given us the garden. The stage is up. The sound and light is world class. Security will be guaranteed and confirmed by the police spokesperson. And KNP team, they are here. EPC, counterterrorism, our dear sponsors, MTN, the other sponsors, Uganda Breweries, I'm sure they're on the way coming as well. And then Sheraton Kampala Hotel and Radio 1 and the Radio 2. Allow me to welcome you once again. Shall be brief. On my side as the organizer, we have put up a lineup of about 40 performing acts, and we're only using the La Creme. The La Creme means the topmost. If you are not topmost, don't appear at Sheraton. And the topmost will be led by, this time round, by Bebe Cool, who has now acquired a new name. Yeah, Dr. Bebe Cool, the donor. He's going to give you he will give you the best artist next year in your house. So, he's a lead act, comedian, Afrigo band for our parents. Shall have Afrigo full time. 3 hours of running stop band music. Yes? 3 hours of running stop band music. Yes. So we shall have other acts, Cindy, Shiba, and many more. Like any other place, there is no place like Sheraton. We are the only place where they have permitted 20 minutes of fireworks. And we have police permission. It is not by pretext. For us, we have permission from the office of the RDC, from the IGP's office, and also from the environmental managers, NEMA. So we shall not break any law. We shall keep whatever we are doing within the law, but encourage revelers to come without bags. Avoid coming with bags. Just carry a small phone, put your MTN money on it, mobile money. Come, shall allow you use your phone to buy a ticket if that is what you wish. We will give you a merchant code at no cost. So avoid carrying bags due to security inconveniences at gates. The counterterrorism will explain much about that, but that is, I don't want my revelers to be inconvenienced. We shall party from 2 p.m. tomorrow up to 6 a.m. the next day. For those of you who want to have after parties, we have after parties inside Sheraton. Those bars are working. They have imported a lot of salmon fish, a lot of chicken wings. So when you are tired that side, you can come up and enjoy a VIP treatment. Our other sponsors, Uganda Breweries, will put in place Uganda Waragi as usual. For the first 2,000 people, each will walk away with a bottle of Uganda Waragi. It has never been the case. So if you don't know if you are Mudama, and Madama normally change their words how they communicate, you can easily change your word due to Uganda Waragi. So you are all welcome, Sheraton. Allow me to request our commander in this regard, the spokesperson of police, to speak to you. Is to Sheraton Hotel. Ngabuli Joe, Sheraton yetegeke ekisinga okunyuma. Omutono omukulu wakusasula emitwalo 2, ab'embuto ennene emitwalo 5, kasoja n'olubuto longa lunene emitwalo emeka 5, ab'emmeeza akakadde kamu. Nga bulijjo tugenda kubakuba fireworks okumala eddaka ennungi 20. Mu Uganda ekifo kyokka kye bakkiriza okuba ddaka 2 e Sheraton. Efe ebirala babiwadde ddaka 3, ddaka 4, ddaka 5. Ensonga lwaki batwala eddaka 2, tewajja kubeerawo kavuyo byokwerinda byonna byonna biri mu kifo kino. Amakaga wa President gali wali, CPS eri wali, UBC eri wali, Parliament eri wali, so security ya Central Town ebeera priority. So abantu abalala baze okukyakala musobola okufuna ekyenjawulo okusingako ebifo eby'ebbali. Oli ajja kuba tiagasi ng'oyo mulowooza fireworks ifuna obuzibu. So abagala okunyumira ebisinga okunyuma musembere wano. Emmotoka zammwe muzirekeko wabbali eyo mu parking eziri wabbali. Olwo parking ku UTL naye yabajja wano aba Sheraton abagenyi. Ne parking y'omunda wano mu Sheraton teriiwo. Basponsa baweereddwa motoka 2, abamawulire baweereddwa emmotoka emu, abasigadde bonna ab'emmotoka bazireke wabweru. Naye nga twayogedde ne
parking ya Parliament, parking ya Kampala Kingdom Hotel, parking ya UBC TV, ne parking yo ku Garden City ne ku Nakumatt bakkiriza okulekawo emmotoka togende nabo. So muleke emmotoka zammwe mujje mukyakale. Abayimbi abagenda okuyimba wano bakulembeddwa ku luno Dr. Bebe Cool ayasazeewo okugabira omuyimbi anasinga okuyimba emmotoka omwaka ogujja, ennyumba ebisenge bina self contained omwaka ogujja. So abakulembedde abayimbi mwena mwena oyo bosi wabwe olunaku lw'enkya. Naye era ku luno Bebe Cool awerekeddwako Jose Chameleon, awerekeddwako Shiba agenda okubeera mu byokunywa, Cindy ajja kubeera mu byebire, olaba nti ebire bitambula bulungi. So Misa Kisemakula abagala band, then tulina Afrigo yabamama baffe naffe abagala music oyo bulungi ataliimu byesitaza. So mbayita mwenna enkya mujje ku Sheraton. Ebyokwerinda biri gulugulu nga mukulu omwogezi wa polisi byajja okubagamba ne wa counter terrorism ne DPC ne DISO. Naye tubasaba mujje muleme kutambula na bisawo, kubanga ebisawo bikola ki? Bitawanya abantu. Temutambula na bisawo, mujje nga temulina bisawo basobole obutabatawaanya. Twala omukisa guno okwebaza abasponsa baffe aba MTN Uganda abasinga okwagala music wa Uganda n'ebyemizannyo bya Uganda. MTN ene tubadde naye emyaka egisoba mu 15, naye kati ku luno ate yatabuse buli kivula eyagala ekikole. So kitegeeza nti eyagala nnyo music wa Uganda n'ebyemizannyo. Mulaba abayimbi abazannyi ekisulo ab'emisinde, ttiimu z'emipiira ez'enjawulo, emipiira gya liigi ku mareediyo gaffe. So MTN tweyanza nnyo, mwebale nnyo temujjanga awo. Mujje mobile money mujja kumweyambisa okugula tiketi oba okwewala okusala ensawo. Tekaseereza ku kasimuko kakatoki nga kano akange, bw'otuuka ku gate wali nga nkuwa namba ng'ogula tiketi. Ate bw'okozesa enkola ya MTN ojja kufunayo ekirabo. So bye byange kansabe ndowooza nga sinaba wa poliisi. MTN ebabuzeeko mu dakika emu ne Sheraton ebabuzeeko mu dakika emu mu Luzungu ne mu Luganda, then babawulire n'entegeka zaabwe ze balina, then tukwasa akazindaalo DISO wamu n'omwogezi wa poliisi. Oluvannyuma lwa myaka 2 nga tewali kigenda mu maaso, ku luno bagenda kubalula fireworks ez'omulembe. Babategekedde ebitanda ebiriko obuveera n'ebitanda ebitalina buveera. So mwenna mujje munyumirwe, emmere weeri, buli kimu weekiri. So mujje munyumirwe ebinyuma ku Sheraton. Nsabe mukwano gwange ku lwa Internal Security Organization isoba Kampala ababuzeeko bagaliza omwaka omupya omulungi Sheraton ne Baramu okubeera okukola emirimu omulungi n'okukola omukolo omulungi. Naffe security tujja kukola ogwaffe nga poliisi etukulembera omu buli kimu ekyokutetenkanya side ya security. Senior Superintendent of Police Patrick Onyango, PRO KMP. As per tomorrow's event, as security, we are ready. We have been planning for this for the past few weeks, and it is going to be a joint security that will be deployed here. On the side of police, all the units of police will be deployed, and they will be led by counter-terrorism. When I talk of the units of police, I talk of counter-terrorism, traffic, general duty, field force unit, CID, crime intelligence. So all they will be here to see that whatever people have come to enjoy themselves, come peacefully and live peacefully. But we shall also be joined by UPDF. They will be on the outer ring. They will be on the outer ring to secure our people who will be moving around. So if you see UPDF around, don't say they were not in the press conference. They are here, I'm representing them.
We only, because for us we are ready, we only want to urge the people who are coming that there are a few things that we don't want you to come with. Balaam has talked about coming with bags. Why we don't want bags is because it makes work for us when we are doing access control, when we are checking, so that doesn't delay us, the process. Then two, we don't want you to come with any sharp object. Nowadays, there are young boys who have developed a ring that they use for cutting pockets. Counter-terrorism is they are aware of that if they will be checking rings. When you are coming here, we shall also check your rings. We know the type of ring that we shall be looking for. Of course, we want everybody to be cautious, although security will be tight, but you are the first line of security. The issue, we are also urging people not to come with vehicles, because we shall have cut-off points where we shall not allow vehicles will not be accessing this place. We shall cut off from that roundabout of UBC. We shall cut off from the roundabout of High Court. So if you intend to come with a vehicle, find where to park, because along that route we shall allow people on foot only. So on the side of security, we are ready. Thinking that they will come and start pickpocketing, doing what? That's why I said all the units of police are here. Crime intelligence will be here. They will be in plain clothes and CID. Fenga kwerinda tuliredde kubanga tubadde ne meeting zanjawulo ku nsonga y'ekivulo y'enkya. Meeting eyo twasazewo anti tujja kuteekawo joint deployment eno ebitongole bya poliisi byonna bajja kubeera wano nga ku mwanjo nnyo oba ku lead ejja kubeera ekitongole kyaffe ekirwanyisa obutuju oba counter terrorism. Naye ebitongole birala nga aba traffic bajja kubeerawo, general duties bajja kubeerawo, abakeesi baffe bajja kubeerawo wano, aba field force unit naye bajja kubeera wano, naye n'aba bamagye tujja kukolagana naki wamu n'abamagye. Bo babalaba wano tubagamba nti tetubabalabye ki ku press conference, bo bakiikiridde. Naye wadde security eri gulugulu, tunywezeza security mu kifo kino ne outering yetuyita outering eyo mu bbalibbali, naye security egenda kubeerawo. Abasirikale baffe bajja kubeera barawuna ebitundu ebyo mu bigere, mu motoka ne mu pikipiki. Kati tolowooza nti togenda kutuuka ku Sheraton ojja genda eri okola effujjo eri downtown oba okola effujjo eri ku Kampala road. Ojja kusanga abasirikale baffe bajja kubeera eyo. Kati togezaako okukola effujjo yonna. Naye twagala kusaba abamotoka, abalina motoka, abavuga motoka, andibadde tusaba ne parking walungi, kubanga tetugenda kukkiriza okugye ne motoka paka ku Sheraton, kubanga oluguudo tugenda kulusala eri nga ku roundabout ya UCB ne ku roundabout ku High Court n'ebitundu ebirala gye tusazeewo okukola ki, okuteeka barrier. Ate temupakinga ku luguudo, kuna parking enungi opakinge si ku luguudo, kubanga twagala abantu abayitawo, abatambula, abavuga motoka
nga bavuga bulungi nga tewali the smooth flow ngatawo tubasaba omupakinga mu luguudo oba opakinga motoka ku luguudo tujja kuyita breakdown aba traffic bajja kuyita breakdown bagitwale paka ku CPS bojja kugisasulira ki breakdown yo tejja kubeera sente za ki police bojja kusasula it will be told at your own cost. So don't park along the roadside, don't park in the middle of the road. Empeta waliwo nnaku zino abavubuka batata naye empeta eno eringa ejirita oba akambe gye bakozesa okusaziza ki ensawo katumaze okubulira aba counter terrorism abagenda kubeera ku mulyango bakebere empeeta ezo waliwo empeeta ezo tubirina tumanyi tetujja kukkiriza ki oyingira n'empeeta ezo ate tujja kubuuza lwaki otambula neki tetujja kukkiriza nti yingira oba let us remain with it nedda tujja kutwala bbali tukubuuze lwaki otambula neki n'empeeta zino ne waliwo omusipi gyetumanyi abavubuka abamenyi b'amateeka bakola ki babikozesa eyo naye omusiipa ogwo otuka naye wano kuki ku Sheraton kubanga tubimanyi bireke eyo ki bali tojja naye wano Balam's attention, but owing to the terrorism threats that is in the country right now, security agencies held a meeting and they resolved that all public events should be cleared by the Inspector General of Police. And all public events have, those who requested, who put in their requests, have been cleared. I don't know the number. Throughout the country, they have been cleared. And if you are there and you have not cleared, tomorrow you will not be allowed to go ahead with your event or concert. All the DPCs have been warned, all the RPCs have been warned to stop events, places of worship, open places of worship that were not cleared by the Inspector General of Police. As you are talking of that one of Zambia, it was not cleared by the Inspector General of Police, and that's why it was stopped. Uganda.